kigudde waani era twakirayira nti kabenga bwana wa ku kyalo. Abatuuze abadde abakambwe bakakanya ku musajja mukulu abadde akalakala n'ekifuluusi ku mutwe gwe ekibaddemu ennyama y'embuzi n'omuligita emigobante egimujje mu bulamu bw'ensi. Bwe tufunayo mu kisango ogwo kitegeeza kitulaga nti embeera y'abantu abo babadde 10 baba basigadde 9. Poliisi tetera nnyo tuyamba mu mbeera omubbi muntu olunaku lumu enkya aba ali budawa ali bweru ngaddamu kukola mulimu yakoma. Bino bibadde ku kyalo Nalubabwe mu Nakifuma Town Council mu disitulikiti y'e Mukono bwe basanze musajja mukulu ono atemera mu gy'obukulunga 40 nga yeetisse ekifuluusi kyokka bw'abalabye n'akisulawo n'adduka nabo olumukutte ne bamuwoomeza ku ssekalotera era okukakana nga bamuserengesezza ekalannamu. Tutwewaayo tugamba nti n'onkwadde tukirandde ku twala amateeka mu ngalo naye eriyo omuntu gw'okwata dda mu butuufu nga tekola kubuuza nti omubbi oba si mubbi. Katugeza nga kino ky'ono ku lwaleero omuntu akwatiddwa ate nga yagezaawo okudduka kitegeeza nti era yadde muntu mukyamu. Abatuuze abakoze ekikolwa kino tebakomye ku kyakumukuba wabula omugenzi bamutugisizza n'ebyayi wamu n'omuguwa era nga we tutuukidde mu kifo kino nga basizzaako ddaka okukola tondeka nnyuma olw'okutya okukwatibwa poliisi olw'okutwalira amateeka mu ngalo. Obubbi obuli mu kitundu bulinga bw'abaana kujooga bujoozi kubanga obutayagala kukola bwe buvaamu ekintu ekyo. Omwana n'omugamba jangu nkuwana olubimbi talukkiriza naye ate bw'omugamba nti jangu oba ongerere ku lujolo lwayagala. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo batutegeezezza nti obubbi bususse nnyo mu kitundu kyabwe. Endiga 3 bazitwala bazirya era nasanga bazisayidde omwo endala zine baayigana ne bagisayira engulu eri. Akati ate wano muganda wange emmanga wano nene bajja ne babba endiga 2 ne bazisalira awo ebyenda bye baalekawo ne wali mu maaso gange nawo ne bajja ne babba endiga 4 zonna ne bazitwala. Zitemwa Yusufu ssentebe w'ekyalo Nalubabwe wano waasinzidde n'atutegeeza nti abatuuze be bamalirivu okusaanyawo buli mumenyi w'amateeka watali kutaliza dde omwana wo ku kyalo kubanga abatuuze beetamiddwa okulunda olw'obubbi obuyitiridde. Abatuuze bange abali balunda tebakyalunda abantu beeryankuta mu nsonga y'abantu ne bafuna obunyiivu okugezaho okwetaasa tugenzeho ku poliisi twasaba obukuumi ekituufu twasaba obukuumi naye olw'ensonga nti ne poliisi ogisaasira kuba tulina basirikale bangi begendegabanya mu buli kitundu netukkiriza netwekola obukuumi ku kitundu kyaffe. We batidde omusajja ono nga tebategedde mannya ge olw'obutabeera mutuuze waabwe yadde ebimwogerako ate nga ne jjajja ennyama tebategeddeeyo. Kubanga abantu ente kuno nga 15 baziridde, embuzi ezisuka 200 baziridde, enkoko tezibalika. Naye ate bantu balusaagosaaga batukolako ebisolo byaffe n'enkoko n'embuzi zaffe amatooke buli kibalayo bakabba bakebera buli nnyumba bazimenya TV bazitwala ufa biki n'ebirala. Poliisi okuva e Naggalama ezze n'embwa yaayo era omulambo ne guggyibwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago genda maaso n'ogwekebejja. Ekyo kyo teri kulama tulina kuyisabuzisa omutamanyiddwa naye nga tuwidawako mu rumors nti ayinza okuba bunnakifuma naye nga tava mu makomera kitegeeza nti abadde neighbor wano naye kuno ku kyalo kireka kuliko amuleetereza era twakirayira nti kabenga bwana wa ku kyalo ninga kaya amantu amaziga yonna kuba bulukya yegenda okuba enkomerero ye. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.